kale Cruise exclusive gwe mkutu kosinzidde okubanga ate otulabira Alan Cruise agemanya ndi mu kibuga Dubai wensobodde okubanga ate nsinziira nemba nga ate nkuweereza mu nsi yonna ajoli gyosobola okubanga ate ondabira essaawa ziringa ndowooza 10:11 ne Dubai natuuse olunaku lwabadde lunaku lwa kutaano nyongera okwebaza bannaffe aba Mukalenet proudly powered by Mukalenet Global Services yemu kwezo company ezesigibwa essaawa zino era gye nnyinza okugamba nti bwondaba bwoti bwe nfaanana amalogo they move on with the best colors around the world yeah balina blue balina red in it yeah so they use two colors that's blue red yeah kiba kitambula bulungi nnyo ddala babayita ba Mukalenet Global Services bano nedda tebatunda mindi nedda bayingiza baana ate abaagala okukola kanotinge bulungi abaana abaagala okukola ekimu ku ekyo bye bakola tebalimba misaala they are very honest genuine people Alan Cruise temundabangako nga nkyazizza kampuni etwala abaana ebweru yonna nayo n'omwami bwe yantuukirira namugamba ekintu kimu namugamba okujjako nga nziza okulaba abasista bange oba bannyinaze oba baganda bange we bagenda okukolera siranga company being honest yaseekawo ssente ezaali ziwera ne mugamba ne bwompa miliyoni meka siranga company etwala abaana nangamba okay Alan okujjawo empaka nzikiriza togenda kunnangira nenzikiriza nkuleete e Dubai nkulage wensuza abaana ofune ne opportunity oyogereko n'abaana abalala awo nno munnange nange nempondooka neŋŋamba nti kanninye kankwate ebigere mpolampola ngende ng'ate nyingire Dubai ndabe baana bannaffe baganda baffe bagenda okuba nga ate basula kale show zaffe ogenda eziddako zonna ogenda tambanga otatandika oziraba nga ziri proudly powered by Mukalenet Global Services ate awo tubeere nga ate amaanyi geeyongerera ddala ekampuni ekeyesigika ne Dubai tebakulimba olunaku leero mu nju ninamu omukyala very beautiful lady and of course ajja kuba tubuulira amannya ge she has taken a big time ng'ali mu Dubai akoledde mu Dubai ebbanga ddene nnyo era nga yo ye mukyala w'omwami Michael Mukalenet kati mutume Michael Mukalenet yalijo bango yadde omwami ye Michael Mukalazi oba Mr Michael Mukalazi nego muyite Michael Mukalenet kijjo kubanga ate kyangwa so ye mukyala we and of course bakoze bonna okumala ebbanga ddene nga bali mu Dubai and of course ye bebamu omukyala n'omwami be kutebulungi nesobola okubanga ate ndi wano ne timu endala okuli Kim okune musajja wange Cheya ne basobola okubanga ate bantuusa wano wendi ababuuzeeko kuba yatera okubeera mu baana ab'obuwala yakwasaganya abaana abobuwala sabaana abobuwala temweralikira worry not you have a good mother agenda okubanga ate abakwatako bwe mutuuka mu Dubai teweeralikirira she's always there naye for the first time on our show kasoka tubuuzeeko n'oluvannyuma tweyongereyo buuza kuba tulaba nsanyuse nnyo okubeera naawe wano Alan Cruise sookera ddala nsanyuse okukulaba amina webale kukkiriza kujja otulabeko olabe we tubeera ne baganda bange oba bato bange olabe wa gye tubatwala na biki bye tubatwala okukola wadde totuuse eri gye bakola at least ekifaananyi kyosanga wano kikulaga nti gye tubateeka si wabi agano mazima ge mwandaze kasita mwakkiriza munamawulire okujja alabe kye mukola that means mulibeerufu kati nyongera okubuuzaako abakulaba ku Alan Cruise nyongera okubuuza ku bakasitoma baffe aba Mukalenet Global Services nti tubalamusizza nnyo era twebaza okuba nti mutwesize ebbanga lino lyonna ne mukkiriza tubatuuse ku mirimu gy'ebirooto byammwe ate era tubasaba mugende mu maaso nga mutwesiga tukyaliwo okubaweereza mukimazeemu bbanga ki era ono ayogera nabo amannya yaani ayogera nabo amanya gange nze Sise Mutesi yes okay ekintu kino tukimazeemu ebbanga eriwerako lwakuba nti yo nga Mukalenet okugitongoza yasangawo omulimu nga gutambula ne tumala ne tugiwa erinnya naye nga kyo kirudde ebbanga nga tukola nga mukola lwakuba nti erinnya libadde terinaba kuvaayo nnyo nga tonalitegera kati woolitegeeredde mukaseera kano mirimu ki saawa zino omuvuka gyayinza okugamba nti nze ng'omwaka basically tugenda tambula nnyo ku mwana ow'obuwala cause according to information gyenfunye gwe akwasaganya abaana ab'obuwala nga batuuse mu ggwanga muno yeah so kotulye mirimu ki egy'abaana ab'obuwala abaliwo essaawa zino oba abaali agadde okwegattako gye basobola okuba nga ate bakola n'oluvannyuma tweyongereyo
emirimu gy'abaana ab'obuwala okusingira ddala tulinawo ennyumba z'abazungu. Ekyokubiri tulinawo waitress, ekirala tulinawo cleaner, tulinawo ne security. Tulina emirimu mingi egy'abaana abawala naye okusinziira ku egyo gye nkumenyedde essaawa zino gye tulinawo kuba njagala njogere kye tulinawo essaawa zino naye ng'oluusi tugenda tufunayo n'emirala negiggwawo naye egyo gyo gibeererawo ddala. Ogamba mirimu ki? Ennyumba z'abazungu tulinawo waitress, cleaner ne security. Naye ng'okusingira ddala nze ndi nnyo okuba n'abaana abagenda mu nnyumba z'abazungu. Bali ba security ne cleaner waitress kusingira ddala mwami mukalazi yabakwasaganya. Naye bano abagenda mu nnyumba z'abazungu nze mbakwasaganya. Oyo agenda bw'akomawo? Agenda mu nnyumba y'omuzungu? Singa aba agenze mukama we ne batakwatagana bulungi waddembe okukomawo wano ewange ne mufunira awalala wagenda okusobola okukwatagana ne mukama we. Bali mu ssente mmeka? Kuba kye nalabyeko ne research gye nakozeeko nga sinnajja ano nalabye nga oluusi muli beerufu mu prices ze mugamba abaana. Eri abamu abagamba jjangu okolebwa maidi ofuna $5,000,000. Jjangu okolebwa maidi kati oli bwawulira omuzungu ayinza okulowooza ssente nnyingi nnyo $5,000,000 nga 5 6 mmeka. Abaana abo abakolera abazungu bali mu ssente mmeka? Abakolera abazungu batandikira $1,800,000 okudda waggulu. Osobola okufuna akamu 8, osobola okufuna 2, osobola okufuna 2, 2, 3, 2 kitundu. N'okweyongerayo chance y'otomanya. Medical, ebya medical biri bitya? Medical bwe tukufunira omulimu mukama we yennyini akutwala ku medical. Kubanga ye aba ayagala amanyire ddala ki ky'oli. Yakwekeberera si ffe tukukebera. Bw'olwala baba bagaba insurance era bakujjanjaba. Yesebo. Passport z'abaana muzisigaza? Nedda ssebo. Omwana bw'atumufuna asigala ne passport ye. Ayinza n'okuva wano nga sigirabyeko nze kyenjagala kifaananyi kyokka kyagikuba n'akinsindikira ku simu yange. Oluusi sizirabako simanya ne bwe zifaanana okuggyako ku kifaananyi ky'abampadde. Asigala ne passport ye bw'atuuka ewa mukama we gwavunaanyizibwako okuwa passport. Kuba omuntu oyo aba amuleese mu maka ge ajja mmulekamu agenda akola agendewa kwega alina okuba nga alina ekintu kye kyalina okusobola omwesiga omulekera amaka ge. Abaana bano ab'ekyejo abawala abava e Kampala amanyi ngenda Dubai talinya nkonyonyi n'agirinnya azze wano ekyejo kingi agamba yagala okukola omutuusizza ku mulimu yagamba cleaning alyoke atuuse bimulemye kyekiddako mwenga bamukalnet. Bw'atuuka wano tugeza ajjidde mu cleaning ne tumutwala mu cleaning n'amulema akuba essimu ayinza okukubira mwami Michael oba ayinza okukubira nze n'agamba kigaanye no gye mwanteeka mbadde njagala ngezeeko ekirala tumubuuza kirala ki kyewali agadde okugezaako nti oba ennyumba y'omuzungu oba waitress oba security nga tulaba oba alina ebisanyizo ebyo ebimutwala mu ekyo kuba katugeze security alina okuba nga alina height gye baagala ne oluusi ne weight n'ebisanyizo ebitonotono tubimunnyonnyola bw'aba abirina ne tumutwala eyo gy'aba afite. Okay, nkyakwongerayo n'omukyala Madam Motes and of course erinnya lyeyo Madam Motes tukyagenda mu maaso akubulira gwe omwana omuwala yandiyagadde okujja n'agambye biba mu Carnet Global Services basanga ba Dubai ate nga era we basimba amakanda tebali Kampala nti kale Kampala bakulagirira woba oyagala woba osobola okugenda then n'ofuna papers ne batandika processinga naye bali Dubai. Kirungi nnyo omuntu okufunira omulimu ng'ate ekitundu kyakufuniramu kyalimu wabeera eyo security ebeera nnungi nnyo kwegamba offices ziba kumpi nnyo so offices zaabwe mweziri awo wennyini tweyongeddeyo omwana omuwala ajja akoze ekyejo yagamba ayagala cleaning amanyi byangu atuuse mu nnyumba tasobola geze kiri mumukolera mwanga aba Mukalnet. Yes, bw'atuuka mu nnyumba nga gye yagiddeko n'atuukayo ne bitamugendera bulungi ayinza okuba nga ye mwennyini alinamu ekyejo oba nga asanze famire etali nnungi nekimutama ekyokukola mu nnyumba n'agamba kati njagala mulimu mulala ategeeza ofiisi n'agamba kati eno gye nagenze saagalayo olw'ensonga bweti ne bweti ne bweti ne tumubuuza obadde oyagala ki nannyonnyola kyayagala
ne tumubuulira ebisaanizo bye kyetaaga ekyo kyayagala bw'aba abirina ne tumutwala mu ekyo ayinza okuba nga tabirina naye nga kyabadde ayagala tutuula naye ne twogera naye tumugamba nti olaba okusinziira mu mbeera gy'olimu oba height yo tugeze alonze security height temusobozesa tumuwa advise tumugamba waaligenzeeko mu kino oba ne kino ne kino n'akigezaako ate oluusi ne kikwatayo n'asigalirayo ddanga endwadde eziruma abaana ab'obuwala yesebo naddala nga bali mu biyumba abamu gye mubasindika oluusi ayinza osanga ekiyumba ngoba omukyala abeera bize naye nga tebasobola kwogerezeganya bulungi nnyo omukyala then n'omwana gwe nga maama oli mukyala omanyi endwadde zammwe ez'ekikyala abaana bano mufaayo mutya okufolowinga ku nsonga zaabwe abaana bano bw'aba afunye ekizibu ekityo abaana bano tuba followinga no wadde nga talina kizibu era tusigala twogera nabo kubanga nti buli ofu zaabwe kuba batera zifuna Friday babeerawo wano era njogera nabo nambuulira bwe bitambula ne bwe biba bitambula bulungi nga tewali buzibu tusigala tubawuliza so singa aba alina ekizibu kyonna kyaba afunye nti okimanya mangu kuba oba oyogerayogera naye era bw'ama kugamba nti nfunyemu obuzibu bwe buti ne bwe buti oyanguwa mangu tugeze bubanga bulwadde lwakuba mbadde sinnakifunayo ekyobulwadde simbadde sinnafuna kya bulwadde okusinga ntera kufuna nti mukama wange tagendedde ku tteeka lyetwakola ki lyetwateekawo oluusi ye mwennyini omwana nga yatagendedde ku tteeka lya boosi njogera naye ne mugamba olaba omulimu teri muntu agenda kuwa ssente za bwerere kutuula butuuzi yongeramu amaanyi okole okitegeera kubanga gyowava eri omanyi kyewalekayo ne wano wozze bw'okola n'olamanya nti omwezi guggwako akasente kange wekali so ogenda oyogera nabo bw'otyo n'obazzaamu amaanyi ogenda okkakkana nga yali alina ekyejo akitadde ng'akoze kyateekeddwa okukola abaana abasobola okuvuga emmotoka abawala gye bali e Kampala ne mu nsi endala nga ye alina experience abamu balina UK nze nina omwoyo ali e UK yaŋŋamba akoye ekyeyika ayagala kudda ku kya Dubai naye ng'asobola okuvuga magezi ki driver wawe bali abawala yesebo bali muserenga mmeka omusaala driver kisinzira ng'ovugira family oba ng'ovugira company kati gwe tunnyonnyole gwe nga kubanga company teyina musaala nti guuguno gy'okomye okukola ssente nnyingi omusaala gwo gye gukoma okuba omungi gy'okomye okukola entono omusaala gwo gye gukoma okuba omutono kati sisobola kugamba nti osasula miliyoni emu oba miliyoni 2 okuggyako abakola mu nnyumba abaana abawala ba driver nga bavugira family bali mu miliyoni 2.2 oba 3 ogwo mulimu mwangu okufuna yesebo mwangu like gitera okujja ku mmeeza yammwe yesebo okay abaana baganya emirimu egiri fancy oba emirimu egy'ebbeeyi eri abamu abagamba nti nze nalyesize mu cabinet nenjagala mulimu gwa ku kisaawe omulimu gw'oku kisaawe omulimu gw'ebbeeyi kizibu ebiseera ebisinga okuva eri n'ogamba njagala mulimu gw'ebbeeyi kubanga kampani zonna ezitwala abaana okukola oba ezigaba emirimu ebiseera ebisinga zisaba experience kati obeera wakajja nga tolina experience kizibu okumala gabuukira n'ogenda ku kiri at least osooka n'otandikirawo otandikidde n'ofuna experience ya UAE kuba gye baba baagala mu mirimu egisinga obungi experience eyo batandikira myaka emeka okusingira ddala myaka 2 gye batandikirako myaka 2 n'okudda waggulu so mu bumpimpi omwana ow'obuwala singa ajja mu Dubai ayinza okuba omulimu gw'ayagala okukola experience tagiina mu Dubai kitegeeza alina omulimu gw'asina osooka otandikirako bw'afuna experience eyo n'abuuka n'adda ku kyayagala nedda asobola okutandikirako ogwo wadde talina experience kubanga ne guno gw'ogambye era aba talina experience buli mulimu kabeere housemaid baagala experience naye tekitegeeza nti atalina experience ye tebajja muwa bakuwa kati tugeze bw'oba ng'ogenda kukola mu nnyumba alina experience bayinza omuwa obukadde 2 gw'atalina ne bakugamba kamu 8 oba kamu 7 oba oluusi akamu ekitundu kyokka nga alina experience n'obubiri ekitundu akola ki abufuna omusaala ogwo kikulu alina experience n'atalina baba tebenkanankana kale tukyeyongerayo bibuuzo by'abaana bawala naddala abaana abaagala okukola mu mayumba eno mu Dubai biki bye mulina okukola mutuuka mutya kitandikirawa basically abaana batera nnyo okumbuuza ekibuuzo naddala abaana abava e Saudi enteekateeka yammwe eryeta ng'omwana ow'obuwala ayagala okusala okuva e Saudi aleme tuuka Uganda asale busaza ayingire Dubai
Esebo kati omwana oyo bwatutuukirira n'atutegeeza n'atubuulira ensi mwali n'atugamba ndi Jordan ndi Dubai ndi Oman ndi Saudi Arabia naye saagala kugenda Uganda njagala kusigala Dubai ntandike nfuna omulimu nkole tumubuulira ekyokukola ekisooka tuba tulina okusooka ne tumufunira visa ng'akyaliyo ne tumanya n'entambula ye gy'agenda otambula kubanga ayinza okubanga bakama be tebagenda muyisa Dubai kitukolera bulungi nga bagenda muyisa Dubai awo aba tumufunira visa emufulumya wano ku kisaawe kwafulumira bwatuuka wali tagenda muzeyongerayo Uganda n'afuluma bufulumi ne tumufuna awo n'akola ki ne tumuleeta wano ewaka bajja nga balina ensonga ez'enjawulo okusinziira nti abaana abava mu Oman abava mu Saudi Arabia abava mu Jordan babeera mu nnyumba z'Abawarabu ajja wano nga atamiddwa nakugamba oba n'ennyumba njikooyo nfunire mulimu omulala n'omugamba sooka okkakkane ekisooka baba tebalya sooka muwa ebyokulya n'alya wano sebo n'omuwa obulamu obulungi wifi weeri wano emmere weeri awokusula walungi era ogenda kulambulako olabewo oko abaana bwe tubasuza kati bw'abeerawo oko wano n'alaba engeri gy'ayisibwamu ne tumubuulirira ne tumuzaamu amaanyi ogenda okumutwala ku mulimu eri gye tuba tumufunidde mumwa counseling yesebo kati ogenda okumufunira omulimu omutuusaayo ogenda okukola nga biriya byerabidde dda ng'akolera ddala bulungi nnyo kubanga tukyusa nti oli abadde wa Muwarabu ate nazze wa Muzungu ekisookera ddala nti mbazungu baba bagenyi wano tebaba na mayumba manene ng'ag'Abawarabu babeera na apartment ojja kwesanga ng'alina ekisenge kimu n'ekyomwana we n'ekyomukozi ddiiro fumbiro kati ebintu ebyo omwana we biba tebimukalubiriza kulabirira okusinga lw'anaabeera eri n'alabirira fule eya wansi n'eya waggulu n'eddako ate nga zonna zirina ebisenge bingi kati agenda obimaliriza ate alina okufumba alina olabirira abaana nga mubutuufu emirimu mingi naye gino emirimu bw'agibeeramu awulira nga obulamu bukomyewo eka security y'omwana ono aba ayagala saawa zino kati waliwo alaba interview eno naye nga ayagala tandikirawo processinga ng'emyezi gikyaliyo naye ng'amanyi ayinza okuba amaliriza nga mu gwakubiri oba omwaka ogujja process etandika etya era ayina tandika atya process si nnene ebiseera ebisinga process etandika wano ng'omaliriza kubanga ne bwoba obulayo wiiki omalirize ffe kasita otutegeeza ne tukufunira visa eyo kyekikulu n'ova eri ng'olina visa ekuyisa wano ku kisaawe ekufulumya n'ofuluma wano wabweru n'osigala mu Dubai kyekikulu kyokka tekyetaaga nti bbanga ddene nti ate ogenda kukola bwoti ate kasita akutegeeza n'omuteerayo visa n'ogimuwa kiba kiwedde bw'ajja afuluma bufulumi buzibu ki bwe musinza osanga mu baana ab'obuwala naddala abaagala okukola mu nnyumba z'abazungu obuzibu bwe tusanga mu baana ab'obuwala nti ebiseera ebisinga ajja nga bambi ayinamu kiri kyavuddemu kati bw'ogenda okumutegeeza nti kino kyanjawulo ne kiri kyavuddemu tasooka kukikkiriza n'asooka agamba oba bye bimu kati amala kutuukayo n'alaba nga mubutuufu byanjawulo n'akomawo nga be nagambye nti bakomawo wano mu ofu zaabwe kuba wano weewaka waabwe omwana yava e Uganda n'agenda e Jordan tafulumangako mu nnyumba afulumyeyo ng'ajja wano wano e Dubai talinawo muntu n'omu gwamanyi kati bwe mumuwa omulimu n'agenda n'akola bamubuuza kubanga ezo ennyumba ze tuba zibawa ofu bamubuuza ku ofu y'olagawa agamba nzirayo ewa sisita wange gye nava okuva wano wano waba alina okudda okitegeera kati bwajja n'ajja mu ofu afunako obudde n'atambulako n'alambula Dubai n'ajjako wano n'asanga banne ne banyumya n'alaba ku bannayuganda banne alaba nga obulamu bukomyewo kati waategeerera nti mbutuufu kiri kyabaddemu nekyazzeemu byanjawulo atulaba ku Cruise Exclusive nnyongera okutegeeza oba okugamba nti wagamba nti wadda we babeera nti boosi wo oba bakama babamukaronet we babeera so it's good nti baboozi bo bakubeera kumpi amaka ge babeeramu nawe gobeeramu so si be bantu abeegulumiza nti nze ndi musajja mugagga ate napangisa eri ku street simanye eyeegundi gye mbeera wabeera we mubeera so kiraga ki nti alina fairness mu ekyo ekintu era nja kuba mbalaga ebintu ebyo mu maaso awo kale ekirala abaana bano ab'obuwala
bwawulira nti kiyimba kya muzungu ekijja omukwata mu mutwe nti bwenzijja kye nnina okugendamu oba eri abo nga ye talina buzibu oba muzungu oba muwarabu n'ebyabawarabu gyebiri naye ffe tetubifuna tetubifunira baana ago no gamazima nno gembadde njogera tufuna byabazungu lwaki bazungu abawarabu nga bwenkunnyonnyodde nti emirimu gyabwe giba mingi ate n'ekisa ku mutima balina kitono abamu abasinga obungi balina kitono kati ogenda n'omutwalira omwana n'ayisibwa mu talya akola nnyo tolina bwogenda kukola alani nga tolya amaanyi gajja kugwa mu kyovola abaana bakomawo ewaka nga balinga abalwala abagenda okufa kakati bwogenda okitunuuliramu nga olaba ogenda omuntu ayakuwa omwana oyo kubanga buli lwofuna omwana oyo abaako omuntu eyamukutuusizzaako bw'anaalaba omwana oyo engeri gy'afaananamu nga yeyamukutuusaako agenda kubanga alaba bubi ggwe ate nga si gwe gwabadde akolera bakukubira amasimu omwana ali mu mbeera bw'ati omwana n'akukubira ye mwennyini ndi bwe nti n'owulira ng'obikooye n'obeera ku stress n'ogamba ekyomuwarabu kankite kansigaze ekyomuzungu buzibu ki omusinzi osanga mu baana ab'obuwala gwe ngaatira abali andayo custody okusinga nga bw'omanyi cases z'osinza okufuna nga bw'omanyi nti abaana ab'obuwala obuzibu obasangamu ne bwaba mukwano gwo nga mukazi munno era mutuuka ekiseera ne mufunamu obutakkaanya oba ng'oli waka abaana ab'obuwala era oluusi ne maama we osobola omukaluubirizaamu naye omala n'otegeera nti oba baana gy'oli waliwo abajja nga twenkana emyaka oba nga bansinga nako naye nze mbatwala nti baana kubanga bakuŋŋaanira wano nze mbalaga ekyokola kubanga oli abaze mu Dubai gwe mulundi ogusoose tamanyi nze nyinako akatono ke mmanyi at least nenkireka neŋŋamba kati oyo oba akoze kino kankireke nemulaga ekituufu ekyokukola yesebo naye ng'oluusi omwana ajja alina ebirowoozo bye birala naawe ng'olina ate kyolina omumuteekamu asobole okugenda eri akole abeereyo kubanga nange mba saagala nti omwana azze agenza akolera eri wamulemye ate mufunire walala wamulemye mba n'abangi ab'okukolako kitegeeza nti egyo emirimu gigenda gifa nteekayo ono omu kati mba nange nyina okumutuuza ne mubuulirira ne mugamba munaye kola biki ne mubuulira nga bwe birina okutambula n'amanya nti nazze nyina ennaku yange kubanga buli omu ajja wano okukola aba n'ekigendererwa n'agamba kaŋŋende nkole oyinza okuba toli omanyi omuntu bw'ogamba ennaku abantu bagamba oba oli masikiini naye obwetaavu oba n'obwetaavu bwo bwe wajja nabo n'ogamba nyina obwetaavu bwange kankole ntuukirize kyenjagala kati n'oyogera naye n'omugamba munaye oba waleka abaana bajja wano ne twogera ne baŋŋamba naleka abaana bange babiri nze mbalabirira nze maama nze taata kati oba olina omutuuza n'omugamba olina abaana baabo bw'ona ogenda nga bw'okomawo mu nnyumba eno ekulemye n'eri ekulemye ne mugamba tojja lemwa nnyumba nnya ondage nti bakama abo be babi kitegeeza naawe olina obuzibu at least bw'oba olemeddwa omu n'enkuwa mu ndala ndaga nti obeerayo ogezaako okay ekibuuzo ekirala bwe kijja ku ssente eri abanamu abali mu biyumba ali Saudi ali Oman ali Bahrain ali wa yonna gyali naye ng'ekiyumba kyamusala talina ssente oba ssente tafunye zimala naye nga awulira yandyagadde oba maybe ajja Dubai kyetaagisa ssente mmeka era mumuggyako ssente mmeka era omwana talina ssente ye mumukwata mutya kati omwana ali nga tali mu ggwanga lyaffe Uganda ng'ali mu zino ensi z'Abarabu ng'ayagala kujja wano ssente za njawulo nga talina ssente tusookereko atalina nga ye kimusaze talina wadde kyamusala kati ekizibu ekiriwo nti tulina abantu be tuyamba buli mwaka tuyamba abantu 5 buli mwaka bw'osanga nga 5 abo tebannawera ofuna chance eyo ne tukuyamba bwe baba baweddeko oluusi tuba tetulina kyakukolera oluusi okay kadden tugende ku ssente basaso ssente mekameka abali mu nsi z'Abawarabu abagala okujja wano n'ali e Uganda ali e Uganda asasula $4.4 okujja wano ali mu nsi z'Abawarabu zino endala ng'ayagala kujja wano asasula $2.4 kuliko kikwezenya kwenye ekitundu kuliko tiketi kuliko visa ya miezi 3 kuliko clearance ku kisaawe kuliko emmere n'okusula kuliko omulimu byonna bibiri kweze ssente yesebo nyammeka
Nyakitundu. Ali e Kampala. Ajja buli kimu ekyo kiri catered for. Yes. Esatu bwe giggwako nga tafunye mulimu. Emyezi 3. Sikirabangako. Sikirabangako emyezi 3 ne gimuggwako nga tafunye mulimu. Batugamba emyezi 3 oluusi oyinza ogenda Dubai ne giggwako nga tofunye. Mpozi ayinza okuba nti agenze gy'agenze n'amala n'avaayo buvi. Ate waaviirayo aba ayinawo ssente. Kubanga omwana bwe mugaba ewantu ne bwakolayo ennaku 3 n'agamba eno wagaanye. Ssente ezo ez'ennaku 3 bazimuwa. Kitegeeza waba akozeeyo ng'omwezi ne bigaana era bamusasula omwezi gwe. Nti singa emyezi 3 ginaggwako nga tannafuna waatereera ajja kuba alinamu ssente ezisobola okukola visa change. Naye nga ebiseera ebisinga baba bafunadde emirimu. Basire Queen be Uganda mbalowoozezaako mutya kuba nabo babeereyo ne bagamba naffe twagala kukolera Dubai. Naye saagala kiyumba. Naye ng'awuli alina omulimu gwe gwayagala Basire Queen abaana abo obalowoozezaako otya? Alina akasente ke naye tayagala byakwerumya. Nga sente zazirina. Alina naye tayagala byakwerumya. Musimanyi mugende musiimuuze wansi. Sasa musiimuuze amasowaani naye nga yawulira sente zazirina. Kati nga bwe nagambye nti emirimu weegiri egy'enjawulo naye nti nze nsinga kutegeera gino emirimu sayidi eno weegiri nga bwe nagambye security gyali waitress gyali abo ababalisita bo baddoyogerako gye bali naye mbakozi bannange nabo waliwo department ebakwasaganya abo ekwasaganya Basire Queen awo wetujja okugenda mu Basire Queen waliwo akwasaganya Basire Queen naye wali kwegamba mu Calnet maama akwasaganya abo abaana bamanyi ennaku yaabwe. Kanawe Basire Queen tulina abagenda okukwasaganya naawe abamanyi ennaku yo nga Basire Queen. Kale njagala okubeera ng'ate olunaku olwaleero maama ebibuuzo by'obuuza wansi w'emboozi ya maama ono njagala obuuze ebibuuzo bino wammanga. Maama biba ebibuuzo bye bababuuza ebigwa mu layini yo. Ebibuuzo bye baba bambuuza mu comments. Ekisookera ddala era bya mirimu. Omulimu kuba okusingira ddala mbinnyonnyodde nti mulimu gwa nnyumba z'abazungu ssente ze bateekamu nzinnyonnyodde bye tugabira kweze ssente mbinnyonnyodde ye bw'aba awulira ng'alinayo ekibuuzo kyawe kye sinnyonnyodde waddemba okukimbuuza nja kukimuddamu. Bw'aba awulira ng'alina ekibuuzo kyatategedde waddemba okukubuuza. Temuli bakambwe bannange ng'abaana bagenda bakubira bagambe Mr. Alan ate kati watusindisa ate basajja babogola ate abakyala babogola. Temuli bakambwe. Tetuli bakambwe. Tetuli bakambwe kubanga bw'obanga okola omulimu bagamba kasitoma ye mukamaawo. Olina okuwa kasitoma we ekitiibwa kuba ye mukamaawo. Olina omukambuwalira n'akutya kampani egenda kutuulirira nga tolina muntu gw'ofunira mulimu. Kale otherwise njagala okubeera ng'ate mpunzikira wano ne maama. Naye sigwe mulundi ogusembye nti maama temujja kuddamu mulaba. Ebibuuzo bye mwagala byonna mubikuŋŋaanye bwe muti mubiwe mu komenti awo ffe tufaafaagane nabyo abamu Calnet Global Services. Nagambye basangibwa Dubai. Okitegedde Dubai bwe basangibwa ate nabo mwe bakolera. Kwegamba kampuni eri mu Dubai bakolera mu Dubai nawe ogenda kolera mu Dubai ofuna obuzibu maama wuno waali ne taata ajja kuba ate muleeta dadi wammwe Ssaalongo Mr. Henry tubeere nga tuyongera maaso. Makumoto oba Matovu Divorce ku kamera kwali bulungi nnyo era yayambadde akasaati ka mu Calmet banyuma ngambe ne mungamba ne bannaye Cruise mwene Divorce ensi mugenda gitambula tujimale South Africa we are coming right the era mutulinde amaanyi agenda kuba mangi nnyo koke awo giro kyakakalabiza akawe Uganda ekintu okinyweze bulungi nnyo era Shadik Smith ekintu mukinyweza awe Uganda mukikwate bulungi we tuba tukitaddemu ko round tujja basanga ani omulala kyali wafaawo Captain Music lujja bannange ekintu giro kinyweza lujja omukulu mu Calnet anyenyeze nnyo omutwe kitegeeza oli ku lisiti awo onaatera okubanga ate ojja kuba nkulabye omukulu mu lisiti olabika otandise okubanga ate ogiringizaamu naye kyesimanyi oba passport oyina oba ndagamuntu kuba ebintu ebitera okusumbuwa naye nga kansobye engeri gy'okolera ku UBSAwo ebintu birima idatisana bakadama bange wamamba tumiddeko nnyo amaanyi mwalaga mangi nnyo nagenza otuka ku gundi awo ku airport ng'ekintu ky'amaanyi nnyo. Makumoto Divorce ku kamera abaddeko bulungi nnyo olina ensonga gye wayagadde osembyayo ensonga yonna gye wandyagadde okubanga ate tugamba abantu
abantu nga bwe wabagambye nti nja kudda omulundi omulala nja kubamba nnyonnyola ebisingako wano naye nga nze kyensingira ddala okugamba nti twebaliza ddala bakasitoma baffe mwebale kutwesiga mwebale nnyo mwebalire ddala ku mulundi guno nno tuli sirias era tuli ready nnyo okubaweereza n'omutima gumu era nga ffe mu Katonda obwesigwa baffe tukola ki wembutadde tubutadde enamba gyolaba wansi awo ye ya Mcalnet enamba gyolaba wansi awo mu kapanda ku kaposta akakali wansi awo ye ya Mcalnet agyosobola okuba nga ate okubako n'ofuna obuyambi wabula ne musajja wange Kim abeerawo nnyo okubanga ate naye akutambuza bw'otuuka wano n'ofuna omulimu yaba ajja kukutwalayo butereevu nnyo era nga ensonga z'okumanya Dubai ono yamumanya oyinza okugamba yamanya Makinde yakulira nnyo ku Salama Road awo so ebintu bino Kim abimanyi naye nja kuba muleeta abuulire buzibu ki abawala bye basinga okusana ye nga abatwalayo ye nga naye bintu bingi nnyo mwana ebiri wano naye ate obudde buli omu tulina omuwa akaddeke okitegeera so nga nekiba nga ate zigenda mu maaso naye nga waali very black man ava mu eri gundi eya Jostede eya Black Man Empire ate nga n'omukyala naatera okuba nga ate atuzaalira kale njagala okubeera nga ate mbasubira n'olunaku olwaleero musibe bulungi mweraba